Hello, hello. Welcome to yet another edition of Share with RKB. And njagala kudamu kujjukiza mukwano nga tugenda mu Christmas. Maama otafiire enjala mukyalo mukwano olw'okuba tiketi yabagisize ebbeeyi. Efe kyogula tiketi okudde eno sino soziweza mu mami namugala ne yeekolayo ekintu ekyenjawulo oba ne batowe bonna batwalako out ne banyumirwako. Oyinza okuba ng'oyagala mumulabako naye ate ng'akasente kale gye kakyusaamu obulamu bw'omuntu mu ngeri ey'enjawulo. Girlfriend, your mother, your cousin, or even your friend. Oba oli US, Canada, UK, so kweza bulungi sente ze Uganda ng'okozesa Lemify. Bw'okaso n'okozesa my code Kalibala tebakuggyako fees. So oweereza bulungi ddala. So beera yonna gy'oli obeere comfortable ng'oweereza akasenteko n'oba tosobodde kujja because I understand kati ka ticket kayambuse. Oyinza otasobola kujja wano. Kati oyinza okuteekamu ticket okutuuka wano ate nga tolina bye baleetedde. Ando byemanyi buli muntu wakubuuza wanjiddeyo kaki. Naye ng'omanyi kitegeeza omuntu okulaba nti you have received kasmile kaba nako. So Lemify gy'oba okozesa. Welcome. Ate olunaku olwaliro mu ngeri ey'enjawulo tugenzeeko mu mateeka gaffe abakyala. Naddala ekitongole kino takabanira eddembe ly'abakyala. Kankyogere bwe tunabanga nkyogedde bukyamu ajja kumpa bulamu ekya FIDA. So olunaku olwaliro ndi omukyala bamwita Elizabeth, my sweet friend. Tubulire ku mateeka ago omukyala nga ggwe. Lwaki Yuda omanya ddi w'okozesa okozesa amateeka gano. FIDA ekuyamba etera ekomawa mu kuyambako n'omwana omuwala. FIDA eyingiramu wa ekuyamba etya wa woolina gwe kennyini okweyamba aye naye esobola okukuyamba. Twogera ku ebyo ebitonotono nga tumalako omwaka guno. Tulabe nga 2025 tugiyingira bulungi 2024 nebadde bitusoomooza ate tubirese eno ate nga tuyingidde mu mwaka ogwo. Kubanga jjukira omukyala yina kazadde w'eggwanga. Without a woman ensi tesobola kwala. Omukyala ky'omuwa kyakubisaamu ekigaziwa naye ali atya mentally ebimwetoodde bimukosa bitya era asobola okweyamba atya okubanga ate naye awulirwa. Hi Elizabeth. Hello Ruth. Olina erinnya eddungi ery'amaanyi. Amaanyi kyokka when I was young nalinga siriyagala nga ali common. You know everybody is called Elizabeth. Ngamba there were some fancy names obuddo. Gagenda linga jala sijja gwogera ko kati nakula nswala. Ngana gona linga sagala Ruth. Ngamba ebyo liri boring. You know as a teenager. No. Twali kyusa muko. Era Liza. You know. Paka lwe wakkiriza kati. Paka we nakkiriza kati nakula ng'ate nendaba nga linnya ddungi nnyo. Aye abantu beera bidde bagamba. Tuli munnamateeka. Ndi munnamateeka munna. Babuuze kala weeyanjule n'ebitiibwa byonna. Balamusiza amannya ne bangamba tebagamba amannya naddu. Amannya ga. Amannya gange nze Elizabeth Kemigisha. Ndi munnamateeka. Ng'essaawa eno emirimu gyange ngikolera mu kitongole ekya FIDA. Ekitongole ekya FIDA basinga mukiwulira nga batera bagamba. Mumanya misinde kugoba bya fees, kugoba by'abaana. Byakwawukana ate no bye tukola bingi okukiraawo. Nga naye mu foot FIDA kye kitongole kiyina kangamba identities bbiri. Mbwe ekitongole ekireeta balooya abakyala wamu nga boolaba ekyaba engineer, ekyaba pilots, abasuubuzi abalina wooteri, bannamawulire mulina namu association, abayimbi right, nabo balina association. Kati naffe ba women lawyers tulina association. So FIDA kyekyo ekitongole emyaka 5 emabega ekyatwala kigamba naye kireeta abakyala balooya ffenna tubeeko ne bye tukola okuyamba okuddiza ku bantu. Kati era ye identity endala eno gye tulina ng'ekitongole kya Nakyewa era nakyo myaka 5 batukola emirimu nga emirimu gyaffe gikwatagana nnyo ku bakyala n'abaana naye nga munayo emyaka egyasooka tetwalumbirira nnyo baami kuba fokasi yaffe yajja kola ki bakyala n'abaami bakyala n'abaana. Naye nga twagenda okukola emirimu gino ne tulaba abakyala babeera n'abaami ng'abaami baabwe nga bataata b'abaana nga baganda bo nga taatawo ng'ate okunyumirwa eddembe lyo ng'omukyala ekitegeeza oli n'omwami gw'obeera naye mu community naye alina okuba nga bulaki kanyumira. Kati ne tuliyitawo kamera engagement strategy ke tutambuzizza so kyekitongole kyenkola. Lwaki mwasobola kulowooza ku bakyala bokka? Munnange obudde obwo kati ebintu tebinnakyuka kutuuka ye tubyagala naye obudde obwo twali bubi nga tukyalina n'okuzaayo bride price gundi like bebakwanjuzza nga bwe mutabagana n'oli naye nga ssebo nga famire ye bikwata n'ebizibu. Njagala omutwalo gwange
ng'oguddiza naye FIDA negenda mu kkooti n'abakyala abalabalo ebitongole bina ne bagamba okuzza bino ebintu bigenda tuuza abantu bufumbo obutakola y'ensonga emu gye twawa you know so before balabanga ebizibu byali bingi ebyali bikwata ku bakyala n'abaana ng'ate obudde obwo abakyala abo balooya bakadaaga Bamirya Matembe basaara baagalaaliwa ba Dr. Nassali Dr. Najjita Abemakera bagenda ng'olaba ebizibu abakyala bye baayitangamu nga byalina impact ate ku economy ekintu gavumenti ezisinga obudde obwo kye bataateekangako nnyo maaso so ne bagamba tukola ku nsonga y'abakyala n'abaana tomanya tuyinza okukendeeza obuzibu buno obusinga bwe tulina bwe tulaba nti tebalina ttaka nti omukyala wo gwe kameeza gwe buli kimu gwe talina kaleeta kuba talina kalimu tava waaka kwegamba ebizibu byalinga bingi wakutamwagama fuluma ennyumba yange wasako tafaali ng'ate embeera teyali wano wokka mu before 1944 bakyala balooya bamiitinga eyo Mexico right FIDA International era nga buli omu yali asharinga tubane naffe abakyala bafuna ebizibu bino bane naffe kwegamba ekiroto ne kivaawo nga kigamba bwe tudde lwaki naffe tetulaba mbeera ngeri gya kuimprovinga bakyala era yo FIDA International ya myaka 8 kati ffe FIDA Uganda twalwawoko ne tulwawoko n'emyaka 3 ejayitawo naffe ne tutandika ekyaffe so because of ebizibu bye twalaba ate ebimu abakyala nga babifeesinga naye ng'abaami tebabifeesinga ng'ekitegeeza tugenda kuba mu mbeera nga tuli bwe tuti ng'ate twagala tube bwe tuti tutambule nga tugenda maaso so abantu ekintu kino ky'okubanga bawulira ekigambo FIDA omutima tuwa kyava ku ki obudde obwo ate era njagala njiita oba confession muyinza okuba basinga temukimanyi nti obudde obwo of course twakozesanga nnyo methodology eyakolanga kaŋŋambe oba system eyakolanga otekenga yetwalinanga tax eyo ey'okugoba eyo bagiyitanga bati musolo ogw'omutwe ogwo obudde obwo ojjukira engeri gye baagobangamu abantu kati naffe obudde obwo bwalinga ye sizoni yeyali bigiimu eyo bwetyo ng'ate era twali twakatandika n'omuliro twalina mungi naye ate n'ekirala sigamba nti n'obusungu bwali bungi naye ate twali tuyina okukolanga ebintu ebyo okuteekawo embeera kye bayita deterring kigaana oli akirowoozaako okukikola nti tosobola kugenda naawe n'ozaala wano omwana naye nga tolabirira fiizi tokola ki nga buvunaanyizibwa bwo koobe mukyala koobe mwami so twalinanga sisitimu obudde obwo nga tukolagana nnyo ne poliisi naye kati twagenda tutegeeza abantu amateeka gaabwe mukulu wa team leader waffe Lilian Adrick atera nnyo gamba bagiyita outcome eyo oluusi gye mutasuubira kufuna nti we twagendanga mu community nga tutegeeza abantu nti munnange etteeka bwe lityo bwe litunudde abantu ne bamanya munene bondi gyeri osobola ogisaba ng'ate era ffe abasomesa mu community kati nga gwe mukutte indeed n'enkya asobola okusaba bondi kubeeramu amu amagezi ffe ne kituwa essanyu ne tugamba nti omuntu bw'afuna bondi kuba eba constitutional right at least akimanyi ye nti eryo tteeka lye kati ennaku zino tukozesa era methodology tuwandiika amabaluwa ne tutula mu mediation kuba neera ne court cases ezisinga essaawa eno ddala eza family babasaba reports eza mediation nti mutrayinzeeko mutudde ebirimu love bizibu sweetheart omwezi guno ojjawulira nti Ruth n'omuntu we bayawukana December nga bali bonna balaba balizanzibar mwe mwali mututabulatabula kati mwenna ba in-laws abali ba comment nti wamuwona ng'olyoka odi-activate okitegeera so because birimu nnyo ekyo naye ate ne dynamics nnyingi nti kumpi buli family eba ne case by case basis okitegeera nti twetaaga ne tutuula era abalooya baffe batuula ne bamiitinga ogusooka ne basooka bakkiriziganya ne bw'oddamu okuba oluusi nga muzzeewo munna tekibamenya mmwe tekibamenya okubanga mubadde mwenna okumenya kubanga olaba Ruth okuddukanya legal clinic emu legal clinic ye office emu ey'abalooya kaŋŋambe e Kampala wa twetaaga miliyoni 220 220 omukyalo omukola ku musango ogufayiringa na biki twetaaga emitwalo 26 omukyalo kakati buli musango nti ozooli mupya kasita guba nga kugenda mu kooti byonna okulaba ka percentage lawyer ke bamusasula empapula na biki 26
ne zino ssente ze tukozesa nga bw'obimanyi tusaba nsale naye mu lulimi olwaffe olwa NG ko tukiyita fundraising going to fundraise naye era kuba kusabiriza kugenda mbali ne mbagamba bannaye tulina ekiteeso mulabe vidiyo za muneeno tubonabona munaye tugenda kyusa ebintu so of course okuva mu eyo history Ruth oluusi era oluusi kimenya nti oluusi ne mukola ku musango client ne mulanga mumutuusiza mumutuusiza successful stories gye ziri nyingi ne mulabanga oba oluusi client omwezi gw'omwaka gune gugwako naye n'amala nadde oluusi ng'ensonga yemu circumstance yemu njala omulaba yazzeeyo era mu nsonga ezo tetuba blaminga kuba nsonga nyingi ezireetera okulaba nti omukyala alaba oluusi multiple violence mu birundi mingi olaba ddala abali families abalina families naye ate balamu nti buli bwe mumukolako kasente atako oluusi kati dona ayinza obutakola kyobutakabala nti olaba oti oluusi muba mwamucountinga ddono success story emyaka 2 oluyitawo ng'adda mu client ng'ajja era n'abaclient baffe era tuba welcoming ne tubagamba mujje temukowa kujja kirina expense yes ne kyongera okutujjukiza nti ebintu bino ebiri mu family ebintu by'abakyala ne nkwatagana yaabwe n'abaami biri deep ate byetaaga okuba ng'oli invested nze jjajjaffe yagamba nga wali abaagalala tosaayo kikyo kitegeera ng'ate era tutera nnyo n'obagamba tolindanga ekizibu kizze counseling tulina free counseling nga fida tutyayo buti lwaki muti naddala abaami batyayo muna ekituufu juzi nakwata buddhas rushing for a meeting omwami ne mugamba we nalindaga nagamba ho ogeze kulokaani abakyala bafida abo banyiga ssebo kale twalina enkayana n'omukyala wange koze kati muli mukyala nti tulina essebo yantuuzaawo loya munyigiriza nga bwaseka nakimpa essanyu naye ng'ate nalina experience nagamba naye munnaye era ffe tutyayo kuba kasita owulira nti bya famire bya fida mugenda kwekubira abakazi olukaaba nga mubakirizaamu naye ng'oluusi ensonga eba plain ng'oluusi omwami omubuuza omwana kati alina emyaka emeka tagimanyi omwana asomera wa tamanyi fiizi basasula emeka tamanyi naye yagamba sha tasobola kugenda na mwana wange naye nga ne fiizi tozimanyi kati ogenda labirira otyo so tetwekubira nnyo bakyala tetwekubira n'abakyala kuba era munaate Ruth okimanyi oluusi n'abakyala omusango we guvaayo bulungi nosanga n'ogamba wakola bubi omukyala bwe kityo kirina okubeera omwami akwata bwati omwami fida mutandisa okulya ssente fida mwalidde nate nga lona abakyala seba abatulugunya abaami bangi ng'oluusi omwami ye akibanyonyolako olwo nagamba naye muyinza olowooza nti muyinza omala emyaka 6 nga gweokola bwoti omuntu nga ye takubanga oluusi era naawe n'olaba n'ogamba omukyalo mazima naye omukyala ng'ate era kiri soko mu buuso obutogeza mazima ate ng'ekyo kyo kiba personality ya muntu tetusobola kugamba nti kuba oli looyo oba kuba oli victim nti ojja kwogezanga mazima buli kiseera naye nze era nga nkweyanza okutuyita ku shows nga zino okwongerwamu amaanyi mu bantu tube bantu b'amazima integrity ekintu ekyo ky'okola ky'olowooza nga oli wekka teryakulaba kubanga ebintu bino byaffectinga abaana ennaku zino abaana babakwata myezi 2 myezi 4 tetusobola kuba nga tutuusaawo netubanga kiki kyomwegombyeko olaba oluusi namugamba abakyala abambala bubi abaala bambala bubi kyetuva tubakwata naye kati omwana wa dayipa ayambadde byonna ali mu kuvulula bw'abooga naye kati okitegeera so gye tutuuse bwe tutayogeza mazima services nga fida zeewe ez'obwereere okuwa court representation naffe tuba tudde emabega omusango tegutambula kuba kanso waba tomugambye mazima tamanyi ngeri najja kuyambamu naye n'abaana abawalenzi nabo babakwata abakazi abakulu bakwata abaana abato yes that's also very very common ate ekisinga okunnuma Ruth nti era kyovula male engagement program eno ffe emyaka 5 gino gye tutambuza gye tutulaze nti tulina okupayinga attention eri abaami n'abaana b'obulenzi mu communities gye tukola lwaki lwa nsonga bbiri kubanga ate bino si bigambo byange si bigambo bya fida police crimes report etulaga nti ba perpetrators oba abaziba omusango gwa sexual violence kwata abataneetuuka oba okukaka omukwano basinga kuba baami okitegeera so
si bigambo byaffe nti FIDA teyagala abasajja naye tulina okwengezinga abaami mweyo ango nga bapetreters okumanya because penetration like rape is you have to penetrate yes. So lwaki kyekireeta ebintu ebyo then ku this other angle also tulina abaami nga abaami baba sijja bayita ba champions teba ba champions ba allies nga abaami balabirira ddala abaana kugamba nga balaga example omuntu ng'asobola okulaga nti ali supportive partner tulina obbengeji nga nabo nabo ba influence nga abalala n'ate tetusobola kusomesa abawala bokka ne tutasomesa balenzi oba toyambye era ojjukira twalinangawo program zaawo nga zakayingira essomereza menstruation okusomesa abaana b'obuwala toba shy zino signs and symptoms this is how you use a pad ani gwoyogera naye and etc ojjukiranga nnyo walingawo obudde ng'obukripsitera bulanga mu classroom musigala mbawala bokka which is so wrong nekintu ekyo nakinyiigiranga Liz kankubulira kubanga omulenzi ono gwe ngenda okubeera naye yagala okufuuka bba wange naye tomusomesezaawo ku kino mwayinza kunnyamba because sometimes nyinza okuba ndi mu mbeera eyo nga I am down ndi mudi cramps zintwala naye kale olwokuba ntakimanyi nti bwe mbeera bwentyo mba bwentyo ayinza okukirowooza nti ki ekirala ayinza okuba nga ye alaba nga ndi mukyafu nga it's healthy okuba nga nvaamu omusaayi naye kati waba senga naye yasigalangawo n'akitegeera nti omuwala ali healthy abeera bw'ati takiraba nga bukyafu you get ngate n'abalenzi okubuulinga nnyo abawala ng'omuwala w'omapinga boys would bully you nga ofuuka emboozi ku assembly so obwo obudde twakolanga nnyo bwe tune kati laba ebintu byakyo tetusobola genda mu masomero kati tulina initiative gye bayita FIDA clubs tugenda mu ssomero ne tusomesa abaana tumune omuntu bwakola obubi bwati wano woloopa ne tufuna senior women teachers aba male support ne tubasomesa nti zino lwoozi omwana waaloopa bwati bwe tujja okukola n'ate n'abaana okubategeeza this is how you can support each other munno waakugamba nga ekintu kino kibaddewo kino si kyama kino ddukira weewa omukulu si bulwadde this happens you can run and report through those initiatives eza FIDA clubs kati tule n'abaana yonna ebanga class bwe bagisomesa biology ekikulu obuzibu buliwo bonna ne babasomesa mubeera nnyo eyo ne mwekuumira eyo temujja nnyo gye tuli kale ng'ate lusimama nga gye tuli tuyisa obulango gye tuli nebbi gye tuli kati tuli mu districts 16 essaawa eno omwaka ogwedde twali mu 22 donation nga yina bagamba tugenda ne tusabirizibwa ne tufundraisinga ne tufuna akasente akakola emirimu so abamu donors projects zaggwako ne zikendeera n'ate tuli eri emabega tukola tusabiriza okufa obufi tumatiza okufa obufi tujja tuli sure tujja kweyongerako naye ate yeeyo ne fundraiser yaffe kati gye tuliko yaffe kyabadde okuweza nti mwamweza myaka 5 tuliko kati gye mugenda okuweza kati mugenda kucelebrating something special mulina engeri gye mwagala otwengaginga ffe ng'abantu bammwe bamufaako nnyo era tubadde ne activities okutandika ne March omwaka guno nga gwatandika twatandika ne activities nyingi ezitunuulira abantu be tugenze tukolagana nabo twasokera mu basenior members baffe abakyala abatandikawo kino ekikwekwetu kya FIDA bakadaaga bamatembe benkugambye bani bonna ne tusooka tutuula ne tukola reflection tubane wa gye twava wa gye tulaga ne tumala ne tumiitinga baclients baffe abasinga twa randomly twacekinga emyaka gyonna emabega ne fayiro ezimu eziva emabega nalaba baffe abamu nga bagamba wano ndabawo omu gwe mmanyi yekka naye abalala mwenna sibamanyi naye najja mu FIDA emyaka 10 emabega so ne tufuna baclients across emyaka gye tugenze tukola kitukola ne bajja ne tutuula Ruth nanyumirwa kuba natuula ne ntunuulira ne ngamba FIDA gyebiri gye tukola so ne tuhavingayo ne other groups albinos nabo clients baffe n'abantu abalala baliko obulemu nga tugenda mazima tuyitamu tupasinga message yaffe tukola nabo ate nabo balina challenges njagala ozitunuzeemu nnyo challenges nyingi n'abaana abaliko obulemu abantu babakwata abantu bakwata abakyala abaliko obulemu n'ate era bw'olaba olusi public n'ebintu ebiri nga social and economic nga public transport omuntu ng'aliko bw'oyingirira taxi eyo ng'ejjudde ekipanka ejjudde bwekusala bw'oyingirira olwo bwe bamubebera omuteekeramu ng'olwedde owa stage yamugobye dda bu areas kati ng'ekampala kesi weba designating ze bayitiremu abamu tebabiteekamu ebizimbe twaprovinga plans
ne wano ddala Kampala kesigo emulimu n'oluusi ne twaprove Nene nga cyane temuli you know kasisi ne toilets zaabwe ne toilets zaabwe teziri friendly gundi mu kasisi esirabangayo balema bwe bayingira like abantu abaliko nga ate yeeyo modo you know abalina otulaga ki ekyokola so abo nabo balina no challenges zaffe nga ate nabo tugeze katuba engaginga tuhavinze sessions nyingi naye tweyongera ogenda maaso naye ekibiitu ekinene kya 7th December 7th December ngena kola ku Serena wano ku Serena tuhavinga celebratory dinner baclants baffe be bayita ba community legal volunteers aba paralegals tubalina ba foot soldiers eyo jetatuuka oluusi mu butale n'ofuna ka video nga bagamba eno kanso kino kye kigenda maaso tubalina kye kigenda maaso wenkwagala leero abakyala abo abasinga tebamanyi ddembe lyabwe weriri naye munnaye ng'ate lwaki nga tugezezzaako abaana abawala n'abalenzi bona ngenda bagattiramu abaana bonna eddembe lyabwe because ennaku zino ensangi zino omwana omulenzi kati bonna facing the same challenges kati njagala tuyiteyitemukko ku the rights mu muntu omukyala zayina okumanya nti nazo alina okuzenjoyinga ze ne Fida wamutandikira muyambira yes ngenda kwogera ku bintu 3 oba 4 ebisinga ate okuba challenge eri mu bakyala olwa context gye tulimu nga Uganda ekisooka kya ttaka loofi ettaka lirimu ebintu bingi naye nga mu cultures ezisinga wano e Uganda obudde obusinga abakyala engeri gye twafunangamu ettaka nga either osikidde oba ng'owasizza oba ofunye omwami ne mutandika okukola mwenna naye ng'ate mu cultures ezimu ne kati abamu bakyali practicinga n'ebibassa ebirungi nga tebakkiriza baana babuwala kusikira ttaka okitegeera nga kati oba tosikidde nga toba totandise kola after campus n'ofuna akalimbu n'ofunayo ka 50 by 100 ofa toyina ttaka ekyo kiyingiramu nti abakyala abasinga balina ne challenges nti abaami abasinga banaera bino si statistics za Fida oba za Ruth tutujulisa statistics weeziri eziraga nti abakyala abasinga tebalina kye bayita collateral ofuna loans ekyo bula abasinga fa bali mu sako vesele microfinance PDM fa bali mu line tusimbye teekayo nti bank ejja kugamba yeetaaga kino na kino abasinga tetulina okitegeera ate because of ziri inequalities enagamba lwakuba tuimprovizemu education naye eri emabega abakyala tebafunanga education nnyo nga baami nga family bwefuna ka challenge bagamba tusooke tujjako soko tuleka tulekunyeza dukanye ojja kufumbirwa okitegeera then the families ezisinga tezaagala abakyala afuna ttaka kuba bakimanyi liizo olunamaana enkyamuka nenfuna omuvubuka nkyamudde ng'alitwala ate nga wekiwa in most cases then ebiseera ebisinga lizimaze okyamuka nkuteka kataka mayimamu keyandekera maybe nkatatange keyampa nkawadde omwami ate tuli mu love tufa abasinga bwe tuba tusayininga ku bipapula tusayininga nga ba witness olusi otaddewo nga witness teri kasita mubanga gye bayita matrimonial property obanga ekintu mukiowninga mwembi n'omukyala wamu akigula mwembi tasobola kimugejinga nga totaddeko mukono era mpozi nga aguforginze kati wano ntekawo nga witness gwe kati oba witness oba toyina kyakwogera oli witness mulabi obaddewo nga kibaawo toli nannyini so n'ekyo nakyo oluusi kireetera nnyo abakyala ekituufu kyalibadde kitya nti bw'oba ogenza okusoma ebipapula ebyo tuva oluusi tugamba client temujjanga ebintu mwekuba bikonde byokka mugenda ggula kataka tulina baloya wabwereere fe tugambe nti ndi mu district bweti ng'ate tulinayo office tujja kubawo ne lawyer akukolera endagaano akusomeremu oluusi nti endagaano ziba mu luzungu abamu nga tebatranslatize mu luganda oluusi n'ateekako lwa language barrier naye bwe kibassa ekyo ffe lawyer afe ayitamu bwakwe kino kyotaddemu omukono kye kino wano oteekawo nga muguzi munnoono omwami wange takirabanga nze ate ayagadde nnyo ebintu ocontributinga toyinza okuba towaddeyo yadde ekikumi olaba Ruth naye nga byokola n'oyo omwami okumusobozesa ye abe ng'atudde eyo yonna gyaddukanyiza gy'akola nga teeraliikiridde ebiseera ebisinga njagala nnyo obuuza ate kambuze abalabi ba Ruth nti nga twetunizaamu sitooki abasinga abaami senga abasinga oba toyina mukyala waka alabirira baana nga ku ssomero basobola okukubira omukyala wo gw'obeera ne waka nti omwana akoze kyafunye tempu kyasesema jangu n'adduka n'ava wonna waali n'agenda ti omukyala ajja agenda ku sayiti afumbire abazimbi ajja kubeera ku sayiti alabe nti omusenyu gwe baleese gwego nti seminti tebamubba
bikulo nga gwoli enoddukanya birala mazima omuntu oyo abata contributinze nti nyinza okuba siina mulimu gwenkeera kugendako bweru kuva waka nemba sitaddeeko mwana akubuuza what do you bring to the table naku zino batugamba first date questions you know what do you bring to the table kati awo tebo manna kyenjitaddekaawo oba olina kyogitaddeko Ruthi oba olina kyogitaddeko ge mazima kubanga nga bwe nkugambye bw'oba tosobola abaami abasinga emirimu gye bakola ayinza n'obutasobola kuvaayo oli ku site bagamba vaayo kindagate n'okima omwana awo jjo gamba muteke ku boda musindike ewaka omusajja boda mubamanyi engeri gye bavugamu oluusi okitegeera so abakyala kye batuteekako kinene nga twakkiriza nga watudde omanye 5 minutes nga tonneebaka kyolowoozako n'okubaganya mulagamba bintu bimeka bye saalisobodde nga sirina madaamu ono ekyo kigamba mwami olwaza maamawo nga madaamu ajja alabirira maleeta waka aleeta you know byonna tetubibala tebikoma ku kwagala kuba abamu abakyala temubalagana laavu oba romance naye nga waliwo eyo entegeeragana olwakugamba emmere gy'ofuma nze njiguze amazzi goyesa nze ngagula paasi gy'ogooza amasannyalaze nze ngagula ennyumba oliyange kati awo contributinze eki nga ncontributinzeeko nange Ruthi nti olaba nti yesi gwaguze paasi nze nenkola ki nesigolola bugolozi olaba oguze amazzi yes ne mulimu leba jakeera njoze you know ate abasinga okumanya mukimanyi nti omuntu omu emirimu egyo tagisobola abasinga muyina n'abakozi ewaka badomestic waka bemusasula naye omukyala yo tosobola mulekerayo kikuba omulekedde 10 n'omulangira ne wakasanga mu mpale mugawo sinza nazize mu mpale ziwa nate Ruth waliwo ne expense tujja kukkiriza oluusi ezibaawo ewaka omukyala ajja kukwata mu nsawo ye bw'aba famire yaja kitegedde waliwo nti omwana alwadde omwana afunye allergy mudduse speed omwana ddala aba naliwo those first hand challenges ezibaawo ogambye ettaka ery'ettaka ebyokusikira era nabyo kambiteeko ekyokubiri business ne employment oba ebyemirimu era zino si statistics za FIDA statistics za Ministry of Gender azitegeeza statistics za government nja tweyongera okulaba abakyala bayingira labor market oba you know sector ekola n'abasinga basigadde mirimu bwegiti ng'emirimu gye basinga okukolebwa kantegeeza ati emirimu egiri informal emirimu egitaliko contract emirimu tokulya ka insurance emirimu ino era tusigadde mu katale nti ate obuzibu bw'abakyala mu katale mbulaba nti omuntu ayinza okugamba nti kale ate ffe tubaganye mu applyinge ne mukimanyi waliwo emirimu egimu nga basinga kwagala abasajja omusajja tajja kufuna lubuto tajja kukola nti ate biki ate leero olubuto oluluma kwampenzita ebyo tebaba nabyo wate omwana mulwadde sijja kujja olaba so ebizibu ebyo ate maternity cover nga bwemunsasula ate bwemwana ebyo naliwo companies nga tebabyagala nga mazima companies ekyo zijja ku employinga kibakyala naye nga ne companies kati ezemployinga abakyala baawo emirimu eno egya wansi abakyala b'omu flower farms betwakolako nabo Ruth nga bafuna $8,000 that's just 5 years ago naye ng'akeera ssaawa emu abawali n'osaasira onaakola bw'ati paka ssaawa egi ey'olweggulu then batambule faafamu ezo zimanyi zeete ziri munda atambule okuba akaboda ssente nnyingi naye nga akakasente alina abaana 3 sigambye nti abaami tebalina bizibu ebyo naye nga bwe ngambye reports ziraga abakyala be basinga okusafaringa ebizibu ebyo so ne employment bizibu nnyo tutandise olaba abakyala then sexual harassment awo ate emirimu gyammwe gye mukola Ruth nze kambuuze kusheno Ruth mama twalina season nga atali mweru tasoma mawulire mukwano ne ku theatre nga tali mweru tubakuwa main character oyagala kweta kitala ky'embaali ne kati byakyukamu olaba nga atali mweru tatula ku reception ya bank nga baagala olinga olengerera olaba nga kiki ky'ocommunicating eri abalala bali you know different texture nga ate nabo bawala balungi ate basomye agamba atundayolesa ani yagamba nti omulungi aba mweru ye ezo zonna challenges ng'ate okutegeeza nti lwaki ffe emirimu gye tukola twagala nnyo tukiyingizeemu sayidi y'omusajja oba omwami opinion zammwe nti eyo challenge omwami oyinza obutagisanga mu sectors nti omwami oyinza okuba oli dark skin tone nga still bakuteeka ku screen osoma amawulire you know naye ng'eyo challenge esinga kusaana ki
abasajja bafanga ku maloboozi eddoboozi liriita naye gwe oba oli muddugavu oba oli naye ng'omukyalo olina okuba olina figa gy'olina okuba nayo naye ndowooza kati mwabayogerako ne bakyusaamu kubanga tulaba n'abaana bawala baddugavu era fida yakivumiriranga nnyo nnyo nga tomanyi lwaki ekyo kikyamu nakyo nti kintwala eri third issue women children and the media bannange Ruth kiki kyemwekola ku TikTok omwana tukola ka TikTok omwana yakola app bw'obanga oli stress genda ku TikTok enzijukiza ekyo ekyokusatu kye njagala okugamba nti how women first of all bwe bali portrayed mu media oba children ne media engeri gyeyogeramu ku nsonga zino engeri gyefuweringamu ekintu kino oba oluusi lwezalawo ebintu ebimu ntegeeza tulina ebintu ebimu media byeteekako nnyo essira naye tujja ku mulamwa ng'ate media is supposed to set the agenda it's the fourth estate contributing to the agenda media yabadde ekola itya media nebanga report ng'ojjukira Sylvia Rwabuogo honorable her case ngabaga omwami yali 25 years old that's an adult not so yali aharasinga MP ono ng'amusindikira bu video bwa nudes bwamwereza message nti ero sijja kwebaka kulera I'll masturbate to your face. This is an MP, so you have an imagine ali empowered ali n'omukyalo ono yatuukira okuddukira ku polisi nti alope nti banne omwami amazeeko emirembe kyali kisusse nga bwamubulooki nga bwaleete enamba endala naye media agenda n'ekirimotinga ng'egamba mbu young man jailed for love messages mazima ezo zaali love message love message bwe bubaka nti Ruth olina omuntu omutegeera mwagalana naye eri teyali love lwaki ekintu ekyo kikyamu nti Ruth kirina ekintu kyetunomalizinga ne badda kuli ne bamusekerera ono ye victim ntera nnyo okujjukiza nti leero gw'osekerera ekintu ekyo mukifudde nomo nti oluddako agenda kuba mwana wo God forbid oba gwe kennyini so let's not normalize ebintu ebyo naye ku social media ennaku zino abaana bali under age bali mu video bwe mubakwata amabeere bwe mukola ki abazadde mugudduguddewo ku TikTok account mutaddeko ba babies children. Is it bad? With very sexual content, sexual audios, you're exposing children the dances. Too much. Dance. Omwana dance esubiza omuntu ekiro kyonna aba azinira yaki. There are songs that are appropriate. Ennaku zino ate tulina campaign yaffe towards era Feed at 50 gye twalaunchize gye bayita technology assisted violence campaign. Etunuulira nti emikutu gino eja social media technology eyina katate ham jerese kati tunulira ne etambuza business tukolerako tukola ki naye ebintu eno byerese nti nze njisimako kintu kimu oluse kintu kiba kyakabaawo mukitegeera nti omwana ali baakoze kiri ku social media naye negative impact ate kino ngenda kiteeka ku bazadde Ruth ate lwaki abaana tebalina control ku simu ekyo kituufu COVID yaleeta ebintu byonna abaana nga basomera ku masimu gaffe. Abazadde tebeyikwipinza omwana ali ku YouTube akolako ki? Obaana bayiga emize. Niwe YouTube y'abato. Anti abazadde tetu supervising. Anti we want to be our children's best friends. Taga batwagale. Batwagale omwana nange nina TikTok account. Niyo omwana omu exposing to sexual violence. Kuliko abantu abakyamu ennyonnyo walaba ka video ko omuvubuka yateekawo ki baby. Amusuubiza omusobya ko and what not. Ruth, I couldn't conclude that video. Mwana agamba teri anoonya content. You know what's olaba content banoonya content so oba asobola okukola ekintu ekyoza tasobola kukwata wekiba kigenda muwa views. Sayinza okukyogera obwogezi nga takintende nga kikola. Ruth obadde mu industry wano obudde. Oluusi ng'olaba headline n'ogamba abaana amazima bagamanya oluusi nga si kyekirire mu story ne headline baagala kutunda. Twetaaga okuteekayo nnyo essira ate wano kati eddoboozi UCC mulina okuvaayo muwulirize. So kyogana UCC eyinza okuba eleyinze back. Eleyinzeemu back bongeremu nnyo amaanyi ddala ku bintu by'abaana. Content tutongeremu amaanyi ebizibu ebiva ku social media tese ku TikTok oka. Ku Twitter there is a lot of bullying. There is a lot of sexual harassment. Oli nakwata omubiri gwo Ruth naguwa omuntu nateekako face. Nyola ka video naye ng'omulaba ali mu comments aseka spreading bw'ateekawo hashtag. Ogwo musango. Basobola kwekola nti endulu nze nga Ruth singa omuntu akola ku bwaki. Waliwo omusango bakugulirewo file musango era bagutwala mu court. N'ate naffe ate okudda eno side okubiriza nti nawe Ruth ng'omuntu. Wala video ngeyo ate togenda nti bulayiringa ate kugisharinga. Report. Buli wolaba nga bayisizza uyo omwana mu video report. Olaba waliwo HIV awareness eri ku TikTok social media naye n'osanga mu comments mulimu
comments eziri very stigmatizing naye nga guno omwaka 2024 tukyaliko ebyo ebyokuvumirira nti HIV lizo olaba omuntu ajja kugamba that is so wrong naye ate omuntu ajja kugamba nti TikTok eyambako omwana wange okusoma TikTok eyambyeko omwana wange okubeera nga afuse influencer era kwefunya n'okubeera nga ali brand ambassador so omwana wange sijja mujja ku TikTok ng'akolaga mu side eno endala eyokubanga eyambyeko omwana we ayina engeri gy'okumuprotectingamu rules waliwo zino baziyita batya the app itself erina filters z'osobola oteekamu nga waliwo ebigambo nga n'omwana obw akozesa TikTok app eyo tasobola bisanga n'abasinga abazadde tebakikola era kati ngenda bakubiriza mugende ku TikTok ya FIDA mugende ku TikTok ku Facebook ku Twitter ya FIDA mulabeko kuliko fly esobola okuyamba how do I protect my Facebook account ddala kati abakozesa abaana nga ba influencer nga indeed kyemukozesa TikTok kirungi ogende mulabe engeri gy'okuprotectingamu abaana from sexual violence on there n'ate ne banene abantu ngammwe abakola mu media nga baba babbize banoonya oli anoonya New Doc 4 agiteekeyo atugase Shaz United Uganda anoonya video bikyamu nnyonyo ate era eryo tuyina etteeka lyaffe bulungi computer misuse ate ne pya erijje lya sexual offences erigenda okuyisa obubi ennyo ddala bakozesa obubi okozesa obubi online social media kati waliwo n'abantu abalala yenkale nga ayinza okuba whistleblower ng'ataddeyo eminor naye nga face erabika nga tagibularinze era ono naye abakoze ensobi abakoze ensobi era it's important era bino ndowooza Ruth era ajja baleetera nga bw'atera obbafumbira ajja baleeterayo omuntu abayitiremu how do you protect yourselves on social media platforms kubanga oyina engeri gy'osobola okubularingamu face y'omwana oyinza okuba oteekayo nti omwana wuno bamukwata tutuuse ku poliisi tebakikolako kwegamba okubiriza abantu bajje bakuwe support face eyo oyina engeri gy'osobola okubularinga social media teyeerabira videos ezedda omwana we agenda kulanga ali stigmatized bamulaba bubi bamubuulinga TikTok ekubujjukiza nti on this day nemuzza nemuleeta so it's important and that's the third one media engeri gye tuwandiikamu ku misango gino abaana be bakwata lockdown ze banne nalaba headlines mukwano girl gets bonked twice gets pregnant omwana okoze ekigambo bonked mu headline omwana uterus was shattered tulina okubeerako ne responsible of using media okwadvancinga kyekyo ekyokusatu then maybe ekisembayo ate ekikulu ennyo issues around sexual violence and marriage bill uno yazze nzijukira wamusinako nenjogerako eri bagikola first reading banne mugitunuuliremu mulabe ebirimu soko tugayizemu katono li marriage bill ereesemu essaawa ebimu tetunabikkiriza ne turecommendinga tusibire nti parliament committee ebikolako ejja bitunulamu naye nga marriage bill yakomyewo essaawa eno mulimu ebirungi naye mpozi bye nasanzemu ebimu nze ebyatukanze mulimu nti woba omwami n'omukyala nga temunnamiitinga nti yene enju yammwe kaleka nga oba business efuuse matrimonial property nti nga yaliko oba mortgage oba edate ebbanja nti bwefuuka matrimonial property nga muwasizza nti kati mwenna muli liable okusasula ebbanja ffe nga otwateesezza nti muteekewo nti mpozi nga both parties bakitegeerako ne bakikkaanyaako kubanga banna abantu nga tugiddira ddala amabanja noja n'ekitereke ky'amabanja bwekitonga akanyingemu no relationship nayo kati oli bw'anagamba nti matrimonial property eyo nti katukuba efuuse matrimonial property ffenna tuli responsible true naye ekyo kirina okubawo nga both parties ntruthi nga tonnaba kuwasa mwami wo wuno lemise James agambye nina looni kwene ennyumba awo nja kugamba eggwayo ddi bw'ogimalayo kyokka twewase abamu agamu ne kati katugatte ensimbi tusasule tulagenda fuuka then oluusi n'abakyala n'abanga ayinako looni ye gye yafuna eya business kati business bwefuuka nti kangambe mabega business maaso nyumba mazima nga kifuuse matrimonial property gwe kyewayogera olutandika nga post ekunoonya nga bagujimba mwami James ffe tugamba nti basooke bategeeze
so birungi ki byogambye biri mu gundi ebiri nti eyongedde okugamba abaana ba Bill 18 temutawaana ebyobufumbo olaba bagoyinga maaso n'okugamba nti marriage certificate bw'oba togina tekijja kugamba nti marriage teri valid bw'ota registeringa na URSB naye nga tubakubiriza mugende mu registeringe mufune ku URSB certificate kubanga omwana akwotera mu koona awo yena afuna certificate busigadde buna customary civil church Hindu n'ebyabasiraamu mpozi n'ekira kyenjagala otegeeza nti essaawa eno nga Bill weeyimiridde buli marriage eri potentially polygamous ntegeeza otegeeza ki mu ekyo nti guyinza okuba nga wayingira obufumbo obwo Lucy ng'ogamba kati tuli Christian marriage essaawa eno Bill yeegamba nti bw'omwami asobola okwekyusa n'agifuula another marriage you can convert from one marriage to another n'ogamba nti kati nfunyeyo omulala kati njagala nkoleyo customary ekyo ekyali customary nti customary oyina freedom okufuna kati byonna babigudde ne ba church era so okufunayo kulya nakomba sowaani ekyo nakyo tugambye nti banne bakigwekwaliwo abantu ng'ayingira ofumbo ng'ayagala omu ate ekyo ne tugamba kijjawo sanctity ya marriage eya kanisa kuba kyo ye religion yo bwegamba kubanga tujja kulanga kyo bakisanzo kiwateringa down ng'omuntu bafunye gawuni batagifunye tatalaamu value because luli obadde ogamba nze ndi wampeta ng'owulira kinengi kikwawula ku balala naye kajjuka n'oba n'empeta basobola okufa naye wali eri essaawa eno bwe kiyimiridde kati naffe abakazi batukkiriza kaakati ate ekirala nange omusajja asobola okuntwala nanyanjula wala wadde ndi wampeta ekyo sisuubira nti bajja kukikkiriza ayi tukoledde naffaako naye nga naffe era kyetugambe mbamugamba abaami eddembe lye mba n'abakyala lye mba mbawa naye ng'ate era ekyo tetunnakiraba at this point then n'ekirala lwo kye bayita individual property nti bagamba omuntu osobola okusigala ng'olina individual property yo wadde ndi mufumbo yadde oli mufumbo okitegeera mpozi nga either omwami oba omukyala mutule ne mugamba naye omanyi kali akataka kange wali akakampala kati katugire tukole shares kasigaze 50 nkuweeyo 20 abaana mbawe 30 mpozi obanga James nga kuba Ruth n'oba ngamba nina akataka kange kampeeyo omwami wange unless that is ona kyakye tukola kati ekyogeddeko ekyokugamba nti nno naye akataka kange kantekemu omwami wange ono okubeera joint like ne mufuna joint owners nga mwina ekyapa nga mwenna amanya kwegali awo mukyala kisoboka naye simanyi lwaki tetwagala nnyo okwogera ku bintu bino nga lava etandika abakyala abasinga obagamba yogettula n'omwami yogera gamba ye wajja gamba mune nina kyenkyemye ng'ate mugenda kufumbirwa mugamba to life your best friend one down forever to go badde manyi oyo gw'olina okugamba amazima nti ninayo kano ninayo kali tukole bwe tuti n'abantu tebaagalira ddala kukirowoozaako olaba nga tewaliwo nti tetuguze ettaka babiri omwami n'azimbako ennyumba ettaka lino liba lyani nti gwe yagula omwami n'azimbako kisoboka nti okubanga gwe ku nnyumba tewateeka kuba n'omwami ku ttaka teyateeka ng'omwami teyateeka ku ttaka naye ku nnyumba sina kyentadde advisinga nnyo abo abantu okuteeka ekyo ekintu in writing ate abasinga Ruth era mwenna temukikola lave betutwala bebatwala omanyi lwaki nti mwenna essaawa eyo muli bako owners era abasinga ebyo tubimanyi oluusi during divorce oba separation awo omwami wagamba kale yesi yaleeta ettaka naye nze nazimba ennyumba yange maka gange akukuba namusse buli you get nagamba akataka kaali kameka kamuwemuse oba sikako ettaka lyo otwale okitegeera twadvisinga nnyo nti mutule muwandiika ettaka yes we are co-owners abamu oluusi ne mugamba ziye no percentage share n'abasinga ekyo temukyagala ate tubakubiriza mufidda mujje n'ezo service tuzikola nti nina akataka kankakano ate mujje tubawandiikire banene wills ebiraamo bakita alabanga gage agenda okufa ebiraamo bane tuwandiika ebirango tuli eno twetta amataka ge tutaagula nate Ruth kiyamba ddala abakyala n'abaami ng'olina abaana abalala betutera okugamba bali abaana abalala abaana bakweta mu ttenti ng'ofudde bano abaana bemutera okutukweka eno ekyoba okweka abaana obanga gagenda batuga munnange anti aba yalimba ewaka oyagala naawe ogenda ofuna eyo kati yayina olaga nti talina naate nga ekyo ekintu kireeta pressure Ruth omwami aba stressed yawoza sente zibuze kuba tamanyi kuba madamu tamanyi ti munne olinayo abasatu abaali ate senga ogamba nti ninayo liizi ninayo abaana babiri manya
lwaki omwamba abaana bajje muli n'essomero bateeke muno tulaba nnyo ebizibu ng'omukyala agamba omusajja yaŋŋamba ssente zikendedde ne akasomero kabi abaana tebavaamu bakonerayo naye ng'omwami tagamba reason paka leeta bwagamba ninayo abaana abalala ng'ensonga ogiraba eri valid nti Indeed alina abaana abalala balabirira omukyala takimanyi gwe kati ng'otandika gamba abakyala tebategeera bizibu byaffe twogeza mazima yogera newankubadde tubaleese waka but just say it nti ninayo kakati family yageze tugenda kukolanga bwe tukolanga shopping every week tujja kukola every after 2 weeks kubanga neeri family nayo gyeri okitegeera ng'atera family abasinga muzeetandikira nga teri abafosimulabe ennyingi naye lazizze kati kizze tekikyavaawo abantu bagenda balya ate mulame kino gwo mulanga eri quote unquote abaana beewabweru quote unquote kuba abaana ate ne gundi yakijjawo by the Succession Act etteeka ly'okusika baabijjawo nti bano mbu byana bano that is so wrong byonna etteeka libayita baana kati tosobola kugamba nti oli ajja funa katini ate n'abakyala tugulina kuba gwe madamu w'omumaka ogamba sha bali abaana beeri kati nno kati etteeka bonna baana bwekyali badde okitegeera bonna baana so bw'oba toolaamya ebiseera ebisinga abaana bo oba disadvantaginga kati bano abaana bonna bebabayita n'abaana bebazadde bonna era babalabanga abaana be kati bamaama kati bo bamaama obuzibu bujjira koti ate eyacontributinga ku kiriwo yabaafuna yekka pozi ne spouse ono gwe baawasa nejjukira engeri emintu gye bitulamu kati muyinza okwesanga aba spouse tugenda kufuuka basiraamu abantu bakyatugira ddala bayirawe sekulakinya naye tekankuwulira ekisesa ate abantu abatali basiraamu bakyasinza okuwasa abakazi kyewuunyisa so basically etteeka ligezera okujja ng'abantu bo beegiraddira dda ebintu byabwe naye nze nga twencouraginga nnyo forms gye ziri mu FIDA jangu tukolere endagaano otugambe ebifo 3 w'osobola otereka naku FIDA tusigaleko ne kopi ba witnesses bo bajje oyamba abantu baleme kuba mu kifo ky'okunywa obuugi nga twetugira ate ku ki omukazi kinyamba ki okukola eddaame nze ng'omukyala kikuyamba nnyo kano kaama eri abakyala atukube nti ebiseera ebisinga abakyala kati ennaku zino muyiiya bwe mwewoze mu vesere bw'ogenze mu ki muyiiya ne mufuna akasente kammwe ne mufuna ebintu byammwe ebyammwe nga ggwe nakiru basekinoomu then n'ebyammwe nga family n'omwami n'abaana ne family yena n'ebiseera ebisinga abakyala tetulaama ate kino kiri very common kuba tweyisaamu amaaso ate n'ekira ebiseera ebisinga abakyala bafumbira kale bagamba to become one in a marriage naye ate munnange etteeka etunuulira kiwandiiko yes to have become one naye bw'eribanga ettaka liraga nti ettaka lye mubadde mubeerako lya James yekka era James mu land title yalimu mukiraamo olaba kiku disadvantage nga nti tosobola naawe kugabako ku byokoleredde naye n'ekirala abakyala oluusi tusuulayo nnyo ogwanagamba abakyala abasinga bagamba omwami yakola ekiraamu naye ate ggwe wazaalibwa wekka era oli muntu nga seki you are an individual of your own anti abanga ali independent abakyala njagala ne bw'ofuuka oba te n'omwami ne bw'ositayinga ng'oli married obufumbo busobola okweyongera mu maaso bakansala bagamba okubeera ne independence ng'omuntu okutula ne weepulaningira kati nze nga Ruth ng'omukyala eno plan yange Ruth nga maama eno plan yange Ruth nga omukyala alina omwami ne family omufumbo yenze eyo plan oluusi abakyala tuva nnyo ku byaffe netukola ya buli kimu yakirala gwalabirira abaana ku kyalo gwe jjajja gwalabirira ofanzambi abalina obuzibu gwe baddukira nti oba kyakoze kino naye nga weerabidde tolaamanga ng'oluusi ogamba ninawo akadduuka kange n'akataka kange maama wange eyo naye n'ofa bantu ne batandika olwanira ebintu so please n'abakyala ogwo omutima gwa benaalabira eyo katono bodayo eyo gyolaba abantu bajja kwetuga wano nga mulimu n'abaana bonno tusuka tuzze eno lwa bodayo eyo gyoyita renewing eddaame lyange kati ngaffe abaakola eddaama lange emyaka senga ebiri ayino mingi naye giyamba obudde okuyitawo naawe okwasa esinga byokozeeko naye ng'ate ffe twadvisinga anytime nesimu tulina ennaku ze technology yajja
anti kati mukimanyi nti mu kkooti ennaku zino bakkiriza electronic evidence so ne Okay. WhatsApp screenshot nsobola n'okusaavinga kati nga nkozesa WhatsApp wow seetaaga kuleeta bino bagamba ba clerk noonya paka woli mulaba assigning kasita abawo ennamba ng'eri proved nti ya Ruth Kalibala registered in hand mutulina ekyaliga kusuulira ku WhatsApp olaba blue tick ngamanyi okifunye mutulinaawo so tulina technology gwe tukozesa naffe oba oyagala kyusa oba oli wala tusobola okukonfaminga nti ndidi teri mulala akutadde ku simu akutaddeko mundu nti muno ekikyuse teekamu ono change as regularly as possible biki ebitakkirizibwa mu ddaame ery'omukazi ebitakkiriza mu ddamu y'omukazi era ne mu musajja tebikkirizibwa so okusamu abaana bange osobola okusamu abaana bamusajja oli ane mutuyambe yeekoma abamanyi bataata b'abaana bamwe fana tubamukaalira eno weeno naye ate okujjukiza abantu Ruth nti lwaki twagala mujje mu FIDA tubawe obuyambi mulama nene mumisinga some key important things what a legal will or what a will legally should look like nti date eyina okubakirya buli mwakyusa sayininga ne date ate aba witness tasobola kuba omu ku bantu bali mu will bukiramu ekyo abali mu ddaame kuba kati ate ontaddemu nti ogenda kumpa bwe bityo ate era nze asayininga you cannot witness your own you know ontuze era ddayo kisobeeko omulala balina kuba basatu balina kuba bali sen adults above 18 ekira mufuna ebifo mwosobola okukitereka ba advising churches or religious institutions banka banete mutwala wa sako na manerenda achuke essaawa yonna ba advising a trusted member of society ba advising lawyers ba advising ate naffe tuli ba lawyers so mujje baneetu baterekere netuwa preparingire n'ebiraamo ebyo nga tuwumbawumba emyaka 5 gino ndi so much interested mu myaka 5 gino gye muweereza nga FIDA banaye nga mufaayo ku bakyala n'abaana biki emusiza okwenyumirizaamu animation yamwe yali kinga FIDA okubanga mukitandikawo na biki betutudde maaso way forward munange nno mu futi Ruth FIDA yajja kuba balooya babakyala n'abaana representing oba bizibu bya ttaka oba byaki ffe tulwa okuba balooya ate era tugendera ddala paka mu kkooti zonna okuwolereza omukyala kasita aba ng'alina omusango gwe tusobola okukolako oba omwana naye ate era FIDA at 50 ekyo kye twalumbirira okolera kye tubadde tukola myaka gino era ng'essaawa eno Ruth twatandika ne clinic egi bwe ngamba clinic ntegeeza eyo office nga bw'ogenda mu law firm emu kati ffe tulina 15 offices mu district 15 kaakati mu buli district gye tuyinayo twatandika nga tuyinemu nga tukola ku misango nga it was 1500 naye nga Ruth omwaka ogwedde for example twakola emisango 2,113 in all our districts so twagala twongereko district nga bwe nagambye osobola okusupportinga FIDA towards that nga bwe nagambye twetaaga miliyoni eza district emu 2 mu 2 naye ate tulina n'obutono mune Ruth abantu batya nnyo kooti obutono bu desk bwe tuyita family justice desk ngako ka mini office tugenda ku magistrates courts tuyina Kasangati tuyina Ensangi tuyina Enebbi abantu oluusi atuukako tamanyi watandikira azze agamba ndi mujulizi baŋŋamba nkomewo ku luno kati twataddewo balooya abayamba abantu ku kooti olagawo omusanga bulwoyina looya walopawa poliisi eriwa ni gwe yakolako olwamajja mune baŋŋamba ndete ssente wano n'omuwabula nedda za bbanka oyina nga talina looya nzize kwawabira alina kusooka ku police file bagireete naye azzaawo ne mumuyamba tulina omu family justice desk gwe okutusupportinga wa US dollars 10,1 yes so zibanga mu miliyoni 10 if I could say then tulinayo n'obutonotono omukyalo omu omuyamba omusango gw'oyita mu kooti tugufayiringa emitwalo 26 that is fair very fair filing fees okusupportinga yo client omu emitwalo 5,10 tuziwaayo okuyamba ku mukyalo oyo atalina yeetaaga nga bwe nkugambye emyaka 5 gino tubadde ne dona abazungu baffe ababadde batuwa ku ssente n'abaddugavu abalina ku ssente abatuwa ka ssente naye kati twagala ekyo sustainability tuteekemu mu ssente mu kintu kyaffe nti kati twagala mutuyambe mutusupportinge nti tweyongere okuba nga tulina balooya abagenda mu kooti balooya be nga bwe mutukubira ne tugamba nina ebizibu kansila abeewo FIDA ebe ne office eziyamba kikulu kubanga essaawa eno
rules tetulina national legal aid bill Yeah. lyetteeka erikkiriza gavumenti okuwa looya essaawa eno okuwa looya olina okubanga wazza omusango gwa naggomola byokka looya ye gavumenti Naggomola. beba owulira nebamusiba tetumanyi netulina sente z'abalooya fida emirimu egyo tugikola naye tubeetaaga mwetaaga kuba support ako so bwobanga oli eyo nga wali agadde okulaba nti no omukyala abaako like watuuka okufuna justice abakyala abatulugunyiziddwa abakyala ababbiddwa abakyala abatafiiriddwako n'abaana especially abaana bangi lizi mu covid wano abaana baafuna embuto mu barelatives abaana bajja oluusi client najja nga alina abaana naye nga ng'omulaba omwana talidde omwana muyala n'ate before all that 7th December nga nagambye dina kweri ticket emu ya 250 for individuals corporate sponsorship is 5 million. So how do I contribute? Osobola contributing to any of those twine numbers za Fera Ruth agenda ziteekako ze muba musobola okuteekako era ejja kulaga Uganda Association of Women Lawyers FIDA Uganda twebaza nnyo Ruth abantu nga Ruth nga bano be batuwadde support eno okututuusa paka wano wetuli so ba sponsors baffe Ruth's Show bano Centenary Bank Cody Foods na Magunga Class tubeebaza mwenna abatuwadde akasente ba members baffe nate mweyongere temujjango so no be law firm tweyanziza so kakati bwe mangeze ku account za FIDA zonna nsobola okuteekamu kyemmanja gadde kyonna n'eruba 1000 n'eziba 2,000 manya nti gwe contributinze ku mafuta agali nvuga kwolwo nga ngenda mu kooti omukyala omwana enamba ozinako nina ku toll free number mpozi gyosobola okubako nga weetaaga obuyambi n'enamba ez'okusasulako zo mba nsobola okucekingira nenzikuwa eya toll free ye noti 8 noti 8 noti emirundi 3 emu 5 emu kanjidde mu noti 8 noti emirundi 3 emirundi 3 5 emu bwoba olina obuzibu bwona nga wali agadde okuyamba naye okwekubira endulu eyo enamba gy'oba okubirako sa ssente ya bwereere bw'okuba bakuyamba kubwereere. Thank you so much, sweetheart. Thank you, Ruth, for having us. We're very proud of people like you for FIDA. So n'abaami FIDA namwe bafaako. Tubalinze. Yes. Tubalinze. So bawa omukyala kuba, omukyala akulyako emmere, omukyala kabasanya. Waliwo abakyala bakabasanya. Abakyala ennaku zino bayitawe. Biki? Ennaku zino omukyala n'akabasanya naganzigwawo nze gwala siteebaka bangaazibira bati naakuzisa. Nange naye weekubira edduulu mukwano. Otherwise tubagaliza olunaku olungi tubalinze nga ennaku z'omwezi 7 nga tufuna eyo dina eya FIDA. Obeere bulungi. Ciao.